Kadaga asinga Katikkiro okumanya Kyabazinga. Katikkiro wa Busoga. Bamulonze bulonzi. Ne Kadaga mukuza. Kadaga yomu kubakuza. Yes. Gadiani wera walaba ne mukulayira yamutika mu kifo kyanjawulo. Kyo mukuza wange. Tekigana Kadaga kuvunama kuba kitiibwa kyalimu bonna bali wansiiwe. Ne Katikkiro aliwo niona alina mwaka enkizo nti ne mu kusonda sente ate yateekamu ez'enjawulo ng'ogyeko bano banne baminisa ze baasoloozanga ne bateekawo ne fundraising ekololo. Kadaga yayiwawo omubiri nga ne gundi tennaba Museveni yatwala Kyabazinga ewa President Museveni. Kadaga Kadaga yatwala Kyabazinga ewa President Museveni nga n'okutiki n'embaga tennaba. Kati ayinamu akenkizo bw'aba ayogedde ekigambo okikkiriza nti balina bingi ebibadde byogera ne ebitalina mutwe n'amagulu naye nga toyinza binyooma kuba mu bwa Kyabazinga taliimu. Abamu bagamba agenda kusoma, bagamba yalekawo ono official wife n'agenda ewooli yali awaaba Shakasali. Bwe nali ngenda mu America nafuna essimu ya Shaka ne mugamba ani 21 nga bakakuba Twin Tower mwaka gumu. Ne mugamba ajja nninde nangamba bakuba Pentagon. Pentagon tebagikuba bakuba Twin Tower empanvu. Baali bagenda gikuba ennyonyi ne bagikuba. Pentagon tebagikuba bakuba Twin Tower mu makkati gaayo. Kati nangamba sijja kusobola nja kutuuka lwakutala nanga sijja kusobola kulinda nja kunoonya ku Lwomukaaga. Oyogera ne Shaka Sali. Kakati waliwo Dr. Sali waliwo Dr. Sala Sisali Sala yali mukama waffe mu New Vision. Observer Daily Monitor. Nangamba nina ebintu bye ngenda okutikka otwalire muganda wange Washington DC. Era ajja kwaniriza kuba gy'olaga. Ne mugamba kasata ontikka njaga. N'abimpa byangu biki n'embiteeka mu migugu. Namukubira ebifaananyi. So loko umeme n'ebyo ezo sente gavumenti emobilizinga za kalulu. Bajja kusiiga nga ze bawaluli loko. Netafuna ziteekwa kukola ki? Kufuna. Oli bajuwa milioni, bajuwa bilioni bibiri. Ani yagaa nti yazifuna? Lwaki teyazifuna? Ali kati wali eri ku answer kiri nti bajuwa loko. Nze nina project zengoberedde nyingi nga mu kusasula. Nyinza afuna busamambiro. Bani abazifuna kati sente? Abalala. Wona wosinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo okubuuza ko nti osiibye otya afunye okusomozebwa mu Kusasi. Afusobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. MS Media kwe tuli nze Matiya Sekanjako. Nina Siraaji Lubwama. Namawulire mutunuulizi wa nsonga tenda musunsuzi waazo. Siraaji buuza abantu. Atulaba ku MS Media mbalamusizzaako nnyo. Abasiraamu mbakulisiza Idi naye mwagituze temwalabye mwezi. Ate nga batugamba tumwezi bagulabe. Baani ababa bagamba? Odi Kampala batuwa ekiwandiiko. Ne wayita ne press conference. Ekyo kituufu. Lwaki Tanzania, Rwanda ne Kenya basadde leero? Idi yawe ya leero. Lwaki basadde leero? Nze mu Uganda nze nsadde leero. Weka. Otulaba nti oli mukyamu. Kizibu okumanya nti ndi mukyamu. Majority weeraga otulaga. Ate ebyo mu ddiini tebikola. Ddiini tebayita bantu bonna. Katonda bw'agamba nti abange mu abantu abayise Matiya Siraaji ne Museveni. Bw'agamba nti abange mu abasiraamu abayise Muhammad Muwanga ne Siraaji. Bw'agamba nti abange mu abakkiriza abayise Siraaji. Okusiiba si kwa basiraamu. Kwa bakkiriza bokka. Ebirala byonna bakolanga basiraamu. Omuntu yenna nga yadde si musiraamu ategeera ensonga zino. Nabbi agambye buli kibuga kirina omwezi gwakyo. Buli kibuga kirina omwezi gwakyo? Okulabika kw'omwezi mu kibuga ekirala ekyebunaayira tekukwata mu kyebunaayira. Saudi Arabia ne Syria biri kumpi wamu. Distance ntono nnyo okusinga Uganda ne Saudi. Muwala wa Nabbi yalaba omwezi ku Lwokuna
balaba omwezi e Madina ku Lwokuna n'agenda e Syria nga bagula Lwakutaano yamaliriza ekisiibo kye n'alinda banne ne bamalayo olunaku ne basaala kuba gidi mala ennaku ezi osobola okulondako lwosaala kwezi 3 n'agamba otunulayo ng'omwezi gwa Ramadhan tegunnaba ku 29 essaawa ze gusuubira okulabika awo mwemu n'agamba bwe gubanga gubikiddwa ebire n'otagulaba na maaso go juzaaga toddayo kutunulayo as simple as that tekyetaaga nagenda mu university kumanya nti ekyo kyekituufu so yidi eyo gikuziza leero mande nga Kenya ne Rwanda bwe bakikoze era nze ngenze mu lujja lw'omuzikiti n'ensaala bw'omu saa 12 bano basadde 5 ezo si ssaawa za Yidi oba oli mubi oli mu kucakaza ssaawa za Yidi ziba mmeka Katonda aga nti okuva enjuba weevaayo paka ku luta lumu oluta ye mita ng'emu ezo ziba ssaawa 12 kati abasaala ku nnya baba basaala ki negwe twasadde ssaawa 4 oludi Kampala Kibuli kati ebyawedde mu Busiraamu temuli nti bagundi bangi bw'oba olinya baasi ng'egenda kugwa mu nnyanja walinze n'endinya akagaali nsigala ndi mulamu nga ntuuse naye nga ab'omu baasi bajjudde bayimiridde n'okuyimirira kasita manya nti ekigundi kikutuse natti sigiri nnyo wakiri ntambuzaawo ebigere kati nze ntambuza bigere nengenda egaba ku muzikiti nenkomawo ninsa kati ekijjulo tukisubire kirya lwaleero era ndakirira ddala n'enkya ennaku yidi emala ennaku 3 ezange zitandika leero 3 kati siraje ekijjulo ewuwo gyekiri leero gyekiri tugenda kujja tufune ekyemisana gyekiri nina omulwadde gwensooka okutwala ewa mwami Senfuka nendeyo tunasanga tekiwoze tujja kirya n'enkya gyekiri n'oluddako gyekiri nnaku 3 ng'okyakala siraje mbadde nyina byendaba bingi omaze ebbanga ki nga toyogera na minisita wa East Africa oba ndowooza Mukyala Kadaga physically ebbanga liweze naye mbadde njogera naye personal assistant ne ku simu simufuna nina gwe mpitamu ne mufuna lulinga kyali speaker ku simu yali afunika WhatsApp yange siji zenina zenina esatu tekuliemu eri ku WhatsApp tekunne mu eri ku WhatsApp luli ne wesa mufunanga n'amanya nti Siraje waali nga nja mulaba wawe nasanga ngawo ba MP abo Kasozi Sewanyana ng'abalinze naye nga bamugambye alina gy'alaga abamulinzi n'agamba atajja kubalaba paka kya kati Kasozi n'agamba ate kati fe batugobye gwate ne mugamba anankubira ku jambo kambeere wano baba tebanavaawo n'agamba njagalako Siraje yekka naye nga bahonale bwe bali Kasozi awo yategeera nti ninamu obuzitewaani era teyabalaba ate yandaba nemubuulira ensonga neneerabira ekirala era nemulumba mu kkubo ng'atambula abasirikale ne bagazaako okunziyiza okumutuukako azira n'agamba amuleke oyo abaddeyo nemulaba so nalinamu enkizo ewa Kadaga yomu ku icon za Busoga naye nalabye akola statement ng'agamba nti okwakyabazinga bwawambibwa natidde nnyo ng'omuntu neŋŋamba ate nga waliwo ebirala ebitayita ku mikutu emigatta abantu byetanabakakasa neŋŋamba bwebange ne statement evudde mu Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga maybe esaana okuba mu tuo kino okunoonyereza walabikwa ku statement eyo nagiwuliddeko saagirabye kuba yabadde ku radio emu ndowooza Busoga awo ne ku mikutu emirala kweri naye ekintu kiri kimu Kadaga asinga Katikkiro okumanya Kyabazinga Katikkiro wa Busoga bamulonze bulonzi ne Kadaga mukuza Kadaga yomu kubakuza yes Gadiani wera walaba ne mukulayira yamutika mu kifo kyanjawulo kyomukuza wange tekigana Kadaga kuvunnama kuba kitiibwa kyalimu bonna bali wansiiwe ne Katikkiro aliwo niyo alina mwaka enkizo nti ne mu kusonda sente ate yateekamu ez'enjawulo ng'ogyeko bano banne baminisita ze baasoloozanga ne bateekawo ne fundraising ekololo Kadaga yayiwawo omubiri nga ne gundi tennaba Museveni yatwala Kyabazinga ewa President Museveni
I mean Kadaga yatwala Kyabazinga wa President Museveni nga n'okutiki n'embaga tennaba kati ayinamu akenkizo bw'aba ayogedde ekigambo okikkiriza nti balina bingi ebibadde byogera ne ebitalina mutwe n'amagulu naye nga toyinza binyooma kuba mu Bwakyabazinga taliimu. Abamu bagamba agenda kusoma, abalala bagamba yalekawo ono official wife n'agenda ewooli yali awaaba kakati ebyo tujja bitegeera ng'ebintu bikola ki embeera bw'enaabeera. Sakasali omumanyi mwembadde mwemanyi ng'abantu munnamawulire wa Voice of America? Sakasali mbadde mumanyi nga nali sinaba nagenda mu America nga bwajja wano munnamawulire gwatambula naye okumanya nti Sakasali azze Haruna Kanaabi nga munne nnyo ne bwe yafuna obulwadde bagambanga nti mulimu kansa nengamba Kanaabi muwe bamujjanjaba muwamene kateri ddagala muleete wa Senfuka najja ate kati nze nkubuulira teririiyo okumanya teririiyo. Museveni aba ali Dubai najjanjaba Omuwalabu kansa Omuwalabu kansa Senfuka naawona. Senfuka yali ali Dubai najjanjaba Omuwalabu. Omuwalabu oyo nga mukwano gwa Elon Musk. Namugamba nawonye mwawoneddewa nti wano Munnayuganda tugendeyo nti ataliiyo Uganda ali wano Dubai. Musk n'avuga ennyonyi ye alina ennyonyi ze n'agenda namugamba ettaka leeryo tukole tutya era ne bakkaanya akole human trial kuba animal trial bagikolera mu Uganda aliguleeko percentage Abamerika bafune ku ddagala okiwulira bwe bamala okukola endagaano nga sente zayogereramu nnyingi nga tolina bw'ozireeta mu Uganda nga President Museveni takoze eki tategedde kale takkiriza ninoonya amakubo agalaba President nempitira ewa Honorable Basalirwa n'agenda ewa Mongi n'agiragira ali Dubai ni abantu abamu twafunye bwe bagenze ewa Vice President appointment yagikoledde mu nnaku ezi Museveni n'amulaba. Senfuka yalabe Museveni ne basisinkana sinakuwa ku bifaananyi ne banyumye nakkiriza naye okuteekamu ssente ennyingi n'agamba n'eddwaliro liveeyo Lubaga lidde mu Central ekyo tasiki yagiwadde Lubaga lidde mu Central Business District ng'ajja akkiriza n'omuwa obukuumi Senfuka bw'atayagala naye nga kati yafuuse asset ya President. Kati kitegeeza sente za masiki zisobola okujja wano nga teri azikutteko. Kati masiki ye ayagala ki? Ayagala kampani ya Jobunini. Ayagala gibeere muse. Agiteke Memorandum of Understanding. Abeeremu n'emigabo. Nti si yekka waliwo n'Omuwalabu ayinza omunoonya ebbanga seddene bamuyita Aziz ali Dubai. Yafiirwa muwala we omwezi oguwedde kansa n'agamba nti sirina ssente gye sirina ebadde sobola kuwonya ki lutasobola kuwonya muwala we naye afudde kansa ngenda kukola institution research nkole n'eddwaliro jjanjabire abannaku ku bwereere nga ndituumyemu amannya g'omwana wange. Gaafu News bwefuluma Senfuka n'agifunako n'Abannayuganda bakola mu gaafu waliwo preparation ekolebwa okulaba owa gaafu. Tuddeyo wa Shakasali bwe nali ngenda mu America nafuna essimu ya Shaka ne mugamba ani 21 nga bakakuba Twin Tower mwaka gumu ne mugamba ajja nninde nangamba bakuba Pentagon tebagikuba bakuba Twin Tower empanvu baali bagenda gikuba ennyonyi ne bagikuba Pentagon tebagikuba bakuba Twin Tower mu makkati gaayo kati nangamba sijja kusobola nja kutuuka lwakutaano nanga sijja kusobola kulinda nja kunoonya ku Lwomukaaga. Oyogera ne Shaka Sali. Kakati waliwo Dr.
waliwo Dr. Sala Sisali Sala yali mukama waffe mu New Vision mama obuzava I know Daily Monitor nangamba nina ebintu bye ngenda okutikka otwalire muganda wange Washington DC era ajja kwaniriza kuba gyolaga nemugaga satontikka njaga n'abimpa byangwe biki n'embiteeka mu migugu namukubira ebifaananyi kati nga embassy empadde $600 upkeep ne $2 za kufuna special senga abaninda sibasangawo batwalira $1 oba yagadde bawayo tipu ya 2 naye nze embassy yampa $2 ziri standard okuva ku airport paka awalala kati wenava wano e Nairobi waliwo omwami investigator omuyita Godfrey Sebuufu ye yantwala ne Honorable Mabike kisaawe navaawo mu kitundu essaawa 2 nga ntuuse awo navaawo nga tugenda Amsterdam n'omuzungu omu gwe nali ntudde naye nga tusharinga entebe kati akantu ke kagwa bakanke kagwa nga tulina kamu ke twebika n'akasikane n'ebikoto naye twazula luvannyuma nti akamu kubo kaali kagudde wansi yabambuza olaga wani mu bwiro vaawo ati va monitor wafula omumanyi nanga gyolaga nja kutwala manyiwo nemanya nti ndi safe akati bwe tutuuka mu kkubo mbanva mu short call nendaba omusajja omuddugavu nyonyi yalimu abantu nga 5 naye nga baddugavu tetusukka 10 ng'ayambadde ekisweta akizinze bw'ati taddeko n'ekikooti ati zizinzeemu enkata bannakenya bambala bwe bati ebbanga lyommaze teva ngenda mu katabo kange nendaba Abafirika abava mu Uganda okugenda okusoma baali 9 nga mulimu ne munnakenya David Mugonyi nengenda nemubuuza ayo David Mugonyi nangamba how did you know nemugamba ali ku list y'abagenda okusoma mu America nangamba kituufu kati nengamba omuzungu ono n'oli tuli naye kati ne tufuuka basatu abategeeraganye mu nnyonyi era bwe twatuuka mu Amsterdam naga tugenda kubeera wano essaawa nnamba n'atuleka wano ekisaawe kinene kibeerako acres nga 105 n'atugamba muli awo bimulya nja kusasula ne tubeerawo paka lwajja lwensooka okulaba nti ekisaawe kisinga okufulumya ennyonyi n'okuyingiza buli dakiika 5 zifuluma ennyonyi nga 2 5 netukola ki netuvaawo netugenda mu kibuga ekitala netutuuka mu Washington DC bwe tumala okugyayo emigugu tuli muzungu Mugonyi David nange Munnayuganda nankoona ku kibagabega nagamba oli otya Siraaji mu Luganda weewuunya nnyo ogenda mu America n'osanga omuntu nga n'erinnya nemugamba gyendi sikumanyi nanga Sara ye yakuŋŋambye nkulimbe mwannyinaze nemugamba nze ono naye tuli naani tuli noono kyava atukwatako n'atutwala twatuuka wakati newabeerawo abazungu bano abalinda abantu ku bisaawe ng'omu akutte ekipande kya Mugonyi mulala akutte ekyange nengenda kwakutte ekyange nti amusiraaji lulama nagamba glad to see you n'olina kati ate tufunye abatutwala ba mirundi kati ono n'atugamba mwannyina Sara nti nze kandeete emigugu nina emmotoka eyange mugende nabo ng'otula mu loyizoleyizo eringa baasi naye ng'akutwala akubuulira tugenda kumala eddakiika 2 okutuuka naye 5 tugenda kuzimala ku airport bweti nkulambuzeewo instruction gye nina biki naye ng'ayogera ku muzindaalo olowooza nti muli bangi era bw'ati bwatutuusa ne tutuuka we tulaga noono n'atusanze emigugu gyaffe ne muwaako egigye abasajja ne bampa travelers check akatabo kamu n'ekitundu kalimu $10 mulimu 5 na mulimu half nibagamba dole gundi ezo travelers check zikuume woziwanyisa ne bazibba tetukusasula owanyisa wena kyogenda okukola ki bwe zibba nga ziri mu travelers check tukola ki tusobola okuddizaawo ne bantwala ne banteeka ku mwaliiro gw'enkaaga oba mu 5 n'okutunula wansi nga sitegeera biriyo ate jjukira baali bakakuba twiritawa nembaga Pentagon yali twiritawa teyali Pentagon ino ginoonyeza yali Pentagon ne mbagamba nti sisobola kusula wansi musobola okunteeka wansi waggulu ne banziza wansi
ne bangamba abantu b'oyagala ojja kubalaba ku mmande naye ojja kunywa ojja kulya ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu paka lwe banaakola ki feel at home enkeera gundi nanoonya Shakasali nantwala ku White House nantwala ku bifo ebyenjawulo nankomyawo kiro twasula twogera omusajja yayogera bulungi naye ngaali concerned n'ebifa ku Uganda na biki ku Sunday mwanyina asaala naye najja naye nantambuza Monday yatuuka ndi ninga ali awaka bannayuganda babiri okubabeera nabo twali bannayuganda 9 abafirika 9 Zimbabwe yokka yaleeta ababiri n'abalala 15 bava mu kontinenti ez'enjawulo Buwalabu, Amerika, Bungereza netumalayo omwaka gumu naye nga tugenda mu gundi ez'enjawulo states naye nga twasomera mu Missouri University, California. Nze internship nagikolera mu Philadelphia Sky TV ne Philadelphia Inquiry nasoma bya investigation mu court. Kakati we tuba tukomawo twadda Shakasali abadde ajja ajja ku mikolo egy'enjawulo simanya bakana byamugamba okufuna eddagala naye teyafuna abasawo bagambye yafudde nga oluvannyuma lw'operation unsuccessful operation ku bulwadde bwebatoogera naye gundi yaŋŋamba nti yalina kansa akati naaba nga mutuuze weeri ng'alina kuziikwa eri ekyo nekiggwa naye tabadde tasangika bantu batono nnyo batasanze abatono n'aba president ojoka ya 2016 yajjako wano President Museveni yali amuganya ate ng'amaze okusala tikiti yali amuganya naye abadde ndowooza takwatagana nnyo na gavumenti ya President Museveni abadde ayagala democracy nnyo Kasirajje Lugwama senior journalist olina ebimu ku byewegomba ku Shakasali nnyo okola omulimu guno ogw'amawulire nnyo Shakasali nga bwakonyumiza gyenvuddewe ne we yatuuka yali yateekamu nnyo amaanyi ekintu n'akyagazisa bakama be okutuuka lwe baatuuka n'okumuwa puroguramu yiye straight talk nga ye paka lwalizayininze nga manya yali alizayininze nga tanafa paka lwalizayininze nga naye mutuuze alya ku ssente ze enkalira bulwadde bwebunzimasiza abadde anaatera okuweza emyaka 72 anti adde anaatera okuweza emyaka 72 adde abuzaayo omwezi nga gumu kitundu kale njagala tugende ku nsonga etulese leero tubadde tukyavuga kataka eya umeme ndowooza by first egenda bba egenze bwotyo bwolowooza ne bwetagenda teweewuunya nga sente olwedde bazifulumiza ezigenda ogiriirira njagala tutuuke wano why now 2025 tugenda mu 2026 kati mufulumya sente bweziti nyingi twalina UEB ng'erina ekizibu mu kusolooza omusolo gavumenti neefuna UEB nga banyiniyo ba South Africa naye nga bakolaganye n'abantu okujja wano bannayuganda manyi buli ddwiro eva ebweru ebeeramu munnayuganda era ezo sente zolaba tolowooza nti obuwumbi 443 bwabawumemi eyagireeta yaddukawo dda naddayo kati umeme ebaddewo nga waliwo n'ebitongole ebirala byebatematemamu nesigaddewo distribution company waliwo era waliwo biki akati kiki ekigenda okuddako nga lumu umeme esobola okugamba nti sente tezimumaze wayo yali eyagala milioni 224 eza dola kakati parliament 224 gena maaso gavumenti nga egenda kwewola 19 ng'oli ku 18 ayogera 18 oyo auditor general
Auditor General, Parliament approves US dollar 190 million for women. Parliament. Parliament. At Auditor General. This is slightly below that. Is Auditor General. Auditor General ndoza zilinga 10 million. Kakati amawira agava mu nda bagamba baagala bibiri byabo. Mabiri mbena. Balina ebintu bibalekawo batasobola kutwala ng'emmotoka ng'ebizimbe ebimu bibaddewo n'ebintu ebirala. Bagamba bayinkalinga ne loosi amasannyalaze agabadde gakolebwa nga tegatwalibwa. Nejjukira nga tubadde ne mu load shedding. Gwe lwaki ogamba wayinaawo nti bagenda mu kkooti basobola okusaba stay of execution. Bano aba obutakola ki obutayingirawo bakihiitinze nako nti ffe tukyamanyi ziri. Ekyo tekikuwa beetu kugamba nti musango guwedde. Ate tekikuwa ssente nti tewajja kubaawo misango mirala egifiiriza gavumenti ssente. Nti umeme ebadde epangisa ne balooya abamu okubanja ki ssente. Awo nabo bagenda kuwaaba. Umeme bebadde tennaba kusasula. Tennaba kubalowoozaako. Bateekeyo injunction baweerako. Ekyokubiri waliwo abadde baganywa nga bo tebasasulira ddala. Nina balirwana banga bajaasi. Kano beero y'omu. Bajja kawo nga mubanja miliyoni 13 mu meka nagamba ndeeyo. Petwalwana zinnamulwadde. Beero Kamoone yali zaini. Niwe yaviirayo nga tayagala kusasula maki? Masanyalaze. Umeme yali alinnya ku muti gwange. Namugamba sebo onzigyeko ne ojja kunzizaayo. Ojja kunzizaako. Kamonde namugamba omujasi namugamba umeme namugamba bonna asasula nja kuzaako. Nagamba bwoba oganyika ndeete kibooko yange. Nagende eka naleeta emmundu magazini 5 ngezimu ntalavu n'agikookinga. Ne ngamba Kamonde nakulwanirako ekkongo nga bakubye embooko 2 nga gyenti. Yabatanga. Ingini ya tata. Ingini ya tata. Ng'ate si ye yagibba. Bali muwayiza nkitegeera seninya we yagibba. Ne nkujja emakindi. Nakujjako kujinja road ng'olina emisango gy'okoze. Kati guno ng'ogukoledde wange. Sijja kuyamba nkusaba. Omusajja oyo tomukanga masannyalaze mukuba oba kumukuba sese. Mulekake wansi tutegeeraganye. Omusajja oyaka wansi ng'ayagala kukubira bakama abese. Ne mugamba tokikola nibakkaanya. Umeme ne bamuwaayo ezzike ewa 2 n'agenda zaako amasannyalaze. Naganze nva mu nsiko kulwana ozijjako otya. Kati abantu bwe batyo gye bali mu Uganda. Waliwo abawumeme abagenda eyo Buziga okubanja ssente nga bajjako amasannyalaze. Bwamala ogatemako omukyala n'akubira afandi. Bagaggyeko nagamba muleke. Mugamba abeerewo ssente nzireeta tafuluma. Bamwambula n'amukuba embooko wa umeme tamanyi nakkuba ligendayo kati. Aweewo yajja ku masannyalaze. Ku nsonga wali. Kati ezo ensonga umeme ebadde ekola loosi. Nga sijjo osobola ogibalira loosi n'ebintu n'obitwala ebyayo. Ku loosi gyekoze eki? Balina ennaku zino balina waya zibabadde babba. Nga babba ne mita ezimu. Eri ewange gyenfuna bateekayo emiti ne bagisimba kumpi kutuuka wendi. Ne bajja ne batwala waya. Ne bazizaayo nakati miti giyimiridde bwe giti. Ewa Ssenfuka. Kaakati Minisitule ya Energy ekulirwaho Minisita Honorable Nankabirwa yateekawo aba security aba ISO. Era nakati be bagenda okuyambako. Bakole ki? Bakwate ababbazi waya. Kati bano abaana abadde batambula ne pick-up nga bataddeko waya nga bakola n'ekiro nga bafuna ekizibu nti omuti gukubye wali waya bagenda ne bakozesa waya ezo nga tebazzeeyo mu store ne bazzaako amasannyalaze ago. Oluusi nga bagazaako genuinely nga bazzaako nga bawaddeyo akaki. Kati bano babadde babakwata ne ziwaya ne babasibira embuya barracks nga tebabatwala mu poliisi. Abantu abo mbaggiyeyo emirundi mingi. Olumu nasangayo n'emmotoka ya umeme nga bagikuwambiddeyo ennaku ziwera wiiki 2. Nembuuza omwogezi wa umeme Solomon Muyita nakola naye mu monitor nga tukola mu kkooti.
ne motoka zammwe bazisiba tewaayi zijja kuvaayo kati embooka ezo wezigenda embuya mu barracks ne mu barracks endala ziba badde bakozesa kati okubba abantu kibooko nga waziraba mu kampeni kannalukoola solido waya kati nankabira tasobola agamba nti ani azibba mweziri mu barracks abantu badde bazijjako kati balina kukyusaamu bano abagenda okuddiira bumeme bakole bwe bati naye ojjukira UEB bwe yavaawo nakati aba UEB abakozi tebasasulwanga benefits zaabwe bangi bagenze mu industrial court entinda bagenze mu kooti zino eza bulijjo ne babalyazaamaanya abalala babasuubiza akasiimo kaabwe ne bababuya ne percentage ne baddamu ne bakolagana ne kooti ne bagiwe gundi esente akakisiimo ne bakakola ki baadde balowooza kola apiiri umeme weekoledde ki kituuka ku bitongole bya Uganda ebyenjawulo nali mu America twali tumaliriza internship ne tusanga omukulu wa IMF eyali omukulu wa World Bank ne yali akulira security ebweru wa Uganda US ebweru wa America nga buli muntu bamuwadde ebibuuzo bibiri ku ffe ababuuza mu nsi yojjamu ebibuuzo bibiri nze ne mbabuuza bibiri ne mbagamba nti Kenya ne Tanzania muzikase zigenze mu multi party Uganda mugikakaddi nga East Africa kuba Rwanda yite never kujoininga ne bagamba Uganda will never be an island sooner or later ejja kugenda forcefully multi party nezjano nenkyogera ngati olimba bina tetukyabiddamu Museveni yenyini yabizaawo lwa pressure ya World Bank n'agamba tugenze mu referendum ebibiina ebinene ne bijizira omwali DPUPC ne bafuna okyegere ne lw'omushana ne bamukuba akalulu 98 Museveni wawangula n'agamba tukikoze kubejjako yensonga lwaki olaba obuzibu bwa opposition nani ne babuuza ekyokubiri nti ewaffe tuli balimi tuli balunzi ne Coffee Marketing Board bagisaanyaawo mutukola ki okuyamba ku economy yaffe kyonna kyagenda wa IMF n'atugamba nti gavumenti ya Uganda yatusabye $4 billion streamlining Coffee Marketing Board ye twazigiwa wenzijja wano nenjogera kati babasalako okuva olwo nakati sente ezo bazirya nabuno obutono abakozi ba coffee bafudde tebakola ki bafunayo $3.1 gundi nazirya kabonesa nga ali mu kampuni ya AA ne bafuna endala interest yezo 2.2 Supreme Court negamba zibasasule $2.25 nga interest nembulirira nensanga nga ziri 71 nempandikira Lugolobi PS nemugamba nazine asatu bagamba mwazijja kabonesa agamba mwaziganira Gobi naita abali abakozi ne baloya baabo abakabonesa basindikayo omu n'agamba sente naziba wamubuuza abake ne kabonesa twaziwadda kati nazina 25 bambi bagenda bafuati zive wa Supreme Chief Justice nezija mu court bagala zigabanira awo na n'ensanvu moyo muti bagyogeddeeko naye nga ojjako nsanvu moyo mu 25 ziba za kulya kyekintu kyennyini ekigenda okutuuka muki ku umeme sente zino tezirina sente bagenda zirira umeme nga kampani nani agikulira kati siba South Africa kugambe nanyiniyo yadduka nga waroko bweyavaamu kati abali mu loko sibe bakola ki sibe balimu nti government teyina pulaani yonna eriko president yali agenda okusimba ejjinja ku loko erubowa nga nina emisango gya loko ku ttaka eryo gikayanira abambejja abalangira ba mirundi eki nga gyonna ngigoberera kakati nga waliwo n'omulangira ali ebweru ng'alabika nga yennyiniyo nentuukirira agenti we mu Uganda alintinda nemugamba ettaka lya nandaga facts nga zirabika ettaka lyane nga naye n'emikyokoosi yalirinako n'abo waliwo abaliraanyeewaawo kakati Museveni bawandi ng'ebulayo ennaku 4 Museveni ajja alonshinge nkubira Diana Atwine nafunye ebbaluwa ya laka ng'ewandiikibwa loko
nti kebageza ne balinnya ku ttaka lya Lubowa bagenda kubawaabira ttaka si lya gavumenti nga bakolera ku looyo oli gwe nkugambye ali ebweru. Diana n'omukyalo omu ali mu State House, Diana kati PS nemba wa solution tebutaswala wa Museveni mutegeeragane ne looyo oli nyini ki nembalaga ne contact person n'abawa essimu. Omusajja teyayita mu balooya be n'abagamba omwe nakkiriza okundiyirira mulonkinge baluwa gye bagiwa loko neddamu amaanyi ne Museveni n'aggulawo ki kooti yagenda okusala ng'ate wadde mulangira mulala sooyo kati wawo n'ogwasaliddwa juzi naye ettaka lyerimu nga liwa ki kati oyo gavumenti gwe yagala okufasula naye kati bazimba tebalina ttaka tebalina bwannannyini ttaka likayanirwa. Aba palamenti abateekamu ssente kati ezigenda mu trillioni n'okusani era bayo nga tebayise ku geeti. Nze netoola ekitundu ekyo nengenda ku lusozi nga bw'olutuulako olaba buli kimu ekiri munda nga tatawanya na kugamba gatekeeper nzituliraawo. Waki kye walaba? Kye nalaba luli nga tebannaba kwongerako nga bakyakaaya n'okubongera ssente nga kiri ku musingi naye kati gwavaako. Kati emirimu gitambula okusinziira ku bye walaba? Bayongerako naye tegusobola kwenkana ssente ziriwo ate nga bagenda gyongera mu bajeti eno empya bakola ki mulimu ssente ez'okukola ki ez'okugyongera. So loko umeme n'ebyo ezo ssente gavumenti emobilizinga za kalulu bajja kusiiga nga zebawaluli loko netafuna zeteekwa kukola ki kufuna. Oli bajuwa biliyoni 2. Ani yagaa nti yazifuna? Lwaki teyazifuna? Ali kati wali eri ku answer kiri nti bazuwa loko. Nze nina project zengoberedde nyingi nga mu kusasula nyinza afuna busammambiro. Bani abazifuna kati ssente? Abalala. Nali omu ku bantu abanoonyereza ku katale ka basajja balaba Owino ne Nakasero. Lumu nawandika story confidential letter Museveni ayomba ti omusajja Norman oba Gordon yali town clerk aletaka lyajja ku Bachina nga president alibawadde bakola investment anga kuleerwa wali ki container ekinene waliwo ne Proteas Bail Bakali yali adalisibe basiramu abavuganga Museveni ku nyanja ngagamba abo bakikola ki Gordon yali bajja ko n'alemesa omuchina era nga yagala bamubulirizeeko. Bwefuna story eyo nembuuza Gordon nemukubira mufuna appointment natakwata nengenda nsaba ba secretary beno baga oli ku appointment konze nedda naye nina story nini nentambula ennaku 3 ogwokuna nemusanga ku luggi nga gulawo nemugamba mbadde wano ennaku 3 nga nkunoonya njagala appointment kutaka lino eryawana naga sina budde ndi ne mukama wange ku kanso kama we yali Sebaana Kizito nengenda mu kanso Sebaana nga muntu wa nempande gena maso ngambuuza ku ttaka eryo Sebaana n'awandiika nenkozesa komenti ya Sebaana nenkola ki nenkola story ziba ziwera 11 personal assistant wa Sebaana Bakireke Nsubuga yali MP oluvannyuma nangamba okitiibwa lawyer meya akuyita konze ku nsonga ki agambe jangu ku nsonga ya comment gye yakuwadde ku ttaka liri nimuka story mazo ogifiringa njiwaddeyo nanga jangu tukuwe motoka konza anine motoka nifuna motoka ya monitor ningenda ku State Hall nasanga mu Sebaana nsanga mu Gordon ne Bakirekerawo Nsubuga Sebaana n'ava mu ntebe ye najja nankwata mu ngabo nambuuza n'afuluma teyadda nensigaza bana ababiri Nsubuga nanyanjula ewa Gordon niyo omusajja waffe wa DP naye munnamawulire story eri bodda gimukoyogerako ne meya yagikoze. Gordon nambuuza story eyo tetunda giveeko yali mazo fuluma tenaba konze sinze nsalawo ezitunda nze omulimu gwange kuteekayo story era nakitaddeyo nangamba nkola anti obutafuluma nemugamba tekikyasoboka kyosobola okukola kiri eki kumpa side yo kumpa comment yo nangamba jangu ogifune ku makya nemugamba abasekretary bambuuza oba nina appointment mbagambe ki ojja kujja Nsubuga akoleete netulagana sawa 2 naye natuuse nentuukewo omusajja kyava ampa ajjamu ebbaasa najjamu document ya president it is a confidential letter naye nga gyemu page ezimukwatako
nangamba comment yange eriyo nemugamba mukama wange already oli covered ne bogisigaza nenjimuddiza nemugamba nina full report nenjimuwa nenjimulaga nangamba ogijeewo nemugasinza kubuulira gyenzija byange naye kugambye oli covered ebibyo byoyagala byonna mbitaddemu navambuuza nti ani editawo niyinza editawo nemumubuulira yali musajja muteeso netuddawo netusirika lwakubiri lwakusatu tefuluma lwakuna tefuluma olwokutaano nengenda ngikeberako ku fayiro nga bagisanguddemu mulimu fayiro namba baali balina gye bakozeeko assignment nesigikola naddayo okugaba kukola story nenjiddamu nga bwe nagikoze saagiwa news editor nengitwalira mukama we baali omuyita Kevin Aliro ng'atuula waggulu nemugamba story nagikola kopi yiino bagisiimuddemu njikulekedde ku Monday yali lead story duka ku City Hall nga buli muntu alina monitor kati omusajja nga tayagala nakundabako okusinziira ku bantu be Gordon tutuuka ku lwokusatu basajja balaba ankubira essimu ye esooka mu bulamu bwange nga sigifunangako simusanga nga nako nangamba Siraaji oli otya gyendi nze Hassan nze basajja balaba ko nze Honorable nali manyi oli muganda we MP yakola naye nga tuwakanya etteeka ly'obufumu nenkola pepa yange ku Marriage Bill nga ne Seka Kasene nakoze yange ne bagitwala ne bansasula ya Kasene ne bagisuula mu kasene ne bansasula ne ssente era biiru ntugiwangula kakati ne mugamba Honorable siddangamu okulaba kuba twava ku Serena twalina ku Serena eri ku Sheraton eri waliwo hoteli eyo Entebbe nangamba sinze Honorable oli Honorable yenna nze Hassan ne mugamba sebo sikumanyi naye nkuwulira oli ludda wa ne mugamba ndi ku monitor fuluma wabweru awo waliwo omuvubuka mumpi nnyo bamuyita Ibra gamba akuleeta ewange ko nze wuwowa manyi osula bugoloobi osula eri mu nnyumba yayaya mwene ebuziga nangamba wano ku Hide and Screens 60th Street nagenda okufuluma ebweru ng'omusajja waawe baba bategeera batya nti ndi awo semanyi ngavuga ntwalawo abasajja abalaba nasangawo abalobinga abagenda okusesimbawo kubwa kansala ku MP aba opposition n'abatali yali asponsoringa abantu kati alabika yalina kamera n'atuma omuntu n'ankima nangamba story gyewakoze ku president yansanyudde nnyo njagala kuwa ku kasente kasiimo naye katono nampa $800 nangamba nkya oyo gamba omusajja oyo omumpi akuleesa wali oliddeko akatogo mu lufula ti lufula yali agitwala mugambe nkya kutwala muki mu lufula nengenda mu lufula ne bampa akatogo ne bampa n'ennyonga n'emitwalo 5 tiwayitawo ebbanga nampa story naye kwolwo ng'agiyisa mugundi minisita wa ethics Maria Matembe yankubira saawa musango naye nga simusangako nampa story nenjikuba nenfuna comment naye nategeera luvannyuma nti yali yiye kati nampa booklet simukaaga nga busaba akatale ka Owino babida Owino ne nakasero kusaba okusolooza nangamba omonina mu kampuni egi naye nyamba ogenda okukolemu analysis story olaba eriwe esinga obwanyi eriwe esinga amaanyi kati ngenda okukola story nasanga nga story kampuni ze ziri 5 ngetali yiye erimu naye nga zitumya amanya ga bakazi Yudaya simanyi biki nenjikola nenjimala nansasula kati mba ngenda mu America ngebulayo ennaku 4 amaze okumpa briefing kwembase bambuuza na kiki ekiyinza okuŋŋaana ekiyinza okuŋŋaana okudda mbaga nina family ndi kansala tusobola kudda family Uganda njagala okusinga ebirala nenkwata obutabo bwe nembumutwalira nemuteerako kanooti ku kibaasa tingenda mu America ku lunaku bweru ti nebutabo buno saagadde ngende nabo nankubira olweggulu nti ogenda otya nga tonsiibudde tonywe soda nampeereza $1 million 3 naga zirina oyo omusajja Lukwago azikuwe bagone mu waka 5 jukira nemba sempadde olukaaga yampa lukaaga nemba se yampa mitwalo yampa mitwalo nkaaga nempa ne $2 mitwalo nkaaga $6 lukaaga ne $2 zakonzija ku kisaawa
nengenda nga ndi mugumu ebiseera ebyo omukazi nga njokyereza ennyumba ate mukazi yakochereza ate nga tayagala mugoba wakati nga yagamba yajja kufumba yajja ne bamuwulira n'alemwa ne bamusitula n'agaana ze ne mwesitulya nensibawo nangamba nja kugyokya era n'agyokya omukazi nga bamulabye aguze amafuta aye n'agaanira awo nyini awali n'agyokya nejja abantu ne badduukira nali nsuze mulumbe era kati mwalimu omukazi ow'olubuto mupangisa eyawulira omukka n'akuba enduulu agenda okudda nga ebidomola biringa 15 biri ogwo gonna bayiyeeko amazzi faya yagenda okujja nga guzikidde naye nga ebisenge bibiri kati omukazi gwe wali omugobye ng'omugamba nkukoye genda nagamba ajja kunjokya era nakituukiriza ate wenavaayo abajja okunona motoka zaali 3 kamunye naye yalina eyi entono nagamba tuulamu eno eyange njipangisiza yalina bambega yali abeera ku kyala abantu be nga abantu be baali babeera ku kyala twayawukana naye terwali lutalo lwange okumugjawo kakati nenkolaki nenkomawo ngaakatale gundi akatutte nagenda okudda nga kali ku final touches kati ngaakalemesezza ye Sebaana Sebaana agamba sobola gaba butale bw'abantu ne bayita ewa mukazi we bamuyita Christine Miro yafa naye ne bamuwayo akasente Christine Namiro yalina n'omukyala gwe bayita Ruth naye yazaala omwana oli w'ebbali naye baafa olunaku lumu bonna nga gundi afudde abakazi be bonna bafa olunaku lumu era bonna babaziika wano mu Uganda oli ntebe ono ku bijja bibaazika Sebaana nakola ki Sebaana omukyala Sebaana waddanga omukazi amugamba eggu otafiira agabya akatale katebe sikannyoko ka gavumenti faaki nako kyava bagamba nti mbawaddeko kamu mulondeeko kamu nga bamuwaddeyo oyo akasente nagaffe twagala bubiri ne bamwongera nze saamanya saaliyo wali ku njala tusooka otutegera ensonga eno eya umeme abakozi ba umeme bonna bagenda bafeezinga awutu bagenda kubasalako era babawe probation time ng'ayagala okusigala okufuna omulimu asaba bupya nga bwe bakola KCCA empozi KCCA nga ejja nga bajjawo KCC abakozi babatemako bonna ne basigazaawo skeleton y'abana abamanyi abaludde mu kintu bayigirize bana abapya ate nga abapya babisi nnyo kati ate nga abapya babasasula sente nnyingi bano babasasula ku musaala muki omusango ogwo nagukavalinga gwasalibwa Lydia ono ali ku musango Lydia Mugambi era nagulinamu nnyo interest okumanya nagulinamu interest yampa hard copy judgment nga tanaba kugisoma nga tanaba kusala musango naddamu nangamba gikomyewo ngenda kukyusaawo mojizayo kati omuntu waba akuyambi era nga nalinamu interest nali meya nga beba sente baali bakozi bafu ate nga bebaali bakola ennyo era sente ezo babasasula nga kuliko cost simu 7 yali agenda kuzibasasula mu kulonda kuli nakati tebazibawanga kyekizibu abaumeme aba UEB kibatuukako aba KCC kibatuukako n'abaumeme kye bagenda okukola ki bagenda kumalira mu kooti naye nga zino sente bagenda kuziwa muzimu gwa byakulonda tezirina muntu agenda zitwala era bwaba wagenda ozikwata bagenda muwaako katundu nga bawazemu kuba zimu entuufu Kayirinaali gye yaleeta okuzimba mu nsi eriwo eyazimba n'ekyo ekikomerero ku bwerere eky'eddwaliro lyawa ly'emulago nti loko eri yali ezimba ekintu nga kigumu loko yajja kuzimba ki yajja zimba na mugongo ebyo byonna byonna nesigalawo niniwo n'avaamu kati waliwo linnya kati linnya eryo lirimu abaliriiramu emizimu nga abaalimanga oluguudo lw'ekatosi nga balima kiro naye nga kampuni teriiyo paka lwe bakwata inginiya yandaala ne bakwata ne mulirwana wange inginiya Kimeze era bwe baasirika ne batayogera olaba nti 7 yabata baba kwogera kintu kyonna nti byatuuka wa Museveni n'abizza singa kati bakyali mu kkomera naye n'oyo Kimeze baali bagenda muzza awo ubaleeta Luyimbaazi naye ne basanga ng'emyaka gye gikuze ne bamuleka ebweru naye nga Museveni yamala n'agamba n'akola speech nti be bamu ku basinga badde basinga okukola
yamenya oyo kimeze ne engineer Luyimbazi kati Luyimbazi yamaliddewa ndokaza achawere nemba na misango bitisaka omulabako bannaye kati simuwuliza naye mu obuntu bwange nasomako ndabanga butiikiza sira gonna badde naye in fact mbadde ku parliament eyo kati nga tunyumya ku byamazo era nga Basirajja abeddanga Sirajja oyo yali deputy mayor emyala gino gyonna gireeta ebizibu Abasirajja n'abalala ye lutukozi yakyo singa bakola mu budde bwabwe bano baalize nga basakali mu Kampala ayogera ebyo talina kyamanyi kubuulire nga sinnafuuka na deputy mayor nali minister wa works physical planning and water eya water nasobola okulobinga abajamani ne batukolera emyala gyonna nga n'ogweggaba gwentandikirako nejeeyo yonna eggaba ne baŋŋamba omwala tugumaze taddeko n'ebitaala gundi ebikenne ebyali bibaluma nga bagwa mu mazzi ne baŋŋamba mwagala ki kati konze tuzimbira akatale muleete pulaani nga bagenda kazimbira bwereere nga kasinga n'akewandebera aba Egypt kuba baagala mazzi gafueŋŋamba kati emyalo kati guno omwala ogwolaba nakivubo gwazimbwa ki gwazimbwa bagiyita waliwo project yali project etunga waliwo omusajja munna Kenya yagikwataganya manya munna Uganda atuula ku State Hall awo era sente ze yafunamu amagoba yakolako n'azimbamu Tweed Tower ebeerako court ne Tweed Tower ebeerako Human Rights Commission sajja oyo yali mukwano gwange nga nina access kuye nga mmanya project wezikola ki nga omwalo ogwo oguvaawo kusaawo oguva wano mu Kisenyi okugenda e Luzira gwe gusinga gwasinga okutwala ki sente obungi Sebaana yagukola n'amaanyi ge gonna era abasaplayinga amayinja n'agawa Charles Kyagaba ye mugagga yagula Buyana yenna kumumalawo eggombola liri awo nga Buyana kyegonza nawe ettaka liriye ye mugagga gwe baasiba emyezi 18 ne mutaasa nga baganye muwa beyiro mutalina wansula kooti y'Entebbe nempandikira principal judge nti zino ze nyumba ze newafu alinayo kalina nenalinayo kalina principal judge namuleeta nemuwa beyiro nibamuddamu nibamukwata nibaddamu niringa mwalimu abamulwana mu security kati akyusa balooya n'ava ku bakabenga gundi bano bakudonsman Kabega nemuwa bano bakakande unikenefpo bamuwera beyiro ya mitwalo 2 gokweka jansi nakati alwana aliwe so twakola emyala bwe twajjira wano kijambu yandikawo nga acting chairman nga voice wagenze mu America oyo yali chairman wa commissioner wa electoral commission staff nga yali voice we olunaku olusooka omwaka omwala ne guggala oluguudo lwekatwe wansi nga mulimu ekivuiro ekibisa emyala gyombi neno na tractor ku State Hall nezigaana n'endeeta za Red Cross nezigaana n'endeeta eza local government kuba connection zonna nazirina ku ssaawa 11 nga natuuseewo 11 nga bukya abasajja ne bajja babiri ne bagamba twagala sente tusobola ekyo kijjamu ne mbagamba musooke muleete ebbaluwa eziva ewammwe baali basobola omukatwe nti sente zetubawa we mufiiramu tebitukwatako mutubuulire ne sente omu yafa yagenda n'ekintu ekyo paka ku mwala bamunyulula eno ku baasi ezaali ez'Abaganda nensasula abantu n'oli ne musasula ekkubo ne likola ki kati ne tuddira emyala egifiidinga awo ne tugikola naye nga bateekamu kazambi kuba bwetonya bakola ki ate nga twalina budget ntono kati bano abaliwo KCCA budget yaabwe kusaamu emirundi yenna bandibadde bakoze nnyo bagamba Sirajja talina kyakoze Katwe Road oyo okuva ku ssaawa paka ekibuye naleeta omusajja bamuyita Nuru Mayambala ng'avudde Norway nempita abawujja ne bamukolera press conference awo ku Luwumu ng'ayagala kwera nguudo nga mu Uganda temuli yali ayeze ku luguudo ne mutwalira Sebaana n'agamba tulageko sample ne muwa Katwe yali ayeyolamu loole 2
ngayola kinaki kasasiro enfuufu n'okwoza ekiro twagenda okubironshinga nga ajja mu wheelbarrow naye nga zino feeder roads zimala nizireetamu ki n'agamba kamutwale akole ayoze Kampala road n'endala ba technical person bamusaba enguzi nnene n'akola ki nemutwala muwuma eno yaba factory n'agiyonja okumala ebbanga nemutwala emulago n'agiyonja kati namukwasa naleka mukwasiza Kawempe nga y'omu ku bayoola kasasiro private naye akyalina capacity eyo okujjako ng'afunye omukulembeze omulamu nga yeesobola akyalimu mu Kawempe mulamu kati kozi y'amazzi eva ku wakati wa nkolagana y'abakulembeze n'abatekino staff fe twali tetulina bwe tuyomba nabo nga tukolagana ne sente ate nga tulina budget eyaffe ne batwongerako bwongezi nga tufuna sente ez'abadoona nga tusobola okukola ffe abaafuna ku mulembe gwa Kalungi basale 3 nga tuzigaba basoma mpoma wa buli mwaka abaana ne bava ku S1 ne batuuka ku 4 nga tugaba ne half 150 bwe bati kati bw'oba tolina access erobinga nga segirinya gye yalina tasobola okugattako kusendeza emmotoka n'alobinga n'ateekawo eddwaliro tewali yakola kintu ekyo era kyannumye nnyo bw'agenze nga tebamuyambye kulikulaakulanya ensonga lwaki bwe baamulonze namugasse ne munnayuganda omu ali mu UK ne bagatta eddwaliro erigenda okujjanjaba ab'e Kawempe ku bwereere ne ku busente obutono ku ndwadde enneneko ate bataddewo ofiisi ya Nalukoola ojja ne LC leeta nti va mu zooni ya Muluka Bwegati bagenda kubeerawo ne patrol ekola nga bayambako n'ab'e Kawempe nyamba nnyo abanyigirizibwa niwe liba ttaka niwe kiba kizimbe era nali mukwasiza nga nvudde kusimba bagenda kukola memorandum emyaka 6 kuba kimanyi guno guli gumu agiri 6 eyo service abeere nga agifuna tumunoonyeze basale tumunoonyeze ab'emyala kuba tubalina ate weebali n'abange ekyo yakikoze eki eddwaliro baliyita SK Medical Services liri ku mayiro 6 kalina eyo ennungi erina egonda ennene liri wansi ne waggulu nti abantu tebajja kukaaba nti tajja mu ngatto za segiri agenda nakuzisuukamu tuddeyo wali ndaba omulodi wa Kampala yesansabaga nga yesansabagira Amis Kigulu nti ebimu ku bizibu ebireeta amazzi ne amu mwali nzikirizaganya ne Lord Mayor ne Lord Mayor tatwagala alamenti ngakozesa obuyinza bwe ayimirize kamuyambeko nebwe wakolako naye ani Lord Mayor oli akola ne Sebaana ne Sebagala okay kati gwe ogenda ovaako ye wajja wakolera ye yali MP era yayise teeka erireeta KCCA ate eryamusibye eryamujja mu ofiisi yaliyisa mu mutima kuki haamu ebintu ebimu abikola nga teri mu mannya ge waliwo omukyala yali bamuyita Teddy Kakinda yali kansala wange kati ali mu Netherland omwami gwe bayita David eddala nja kulireka naye nga bagamba kojja wa Hamu yagula ettaka eryo nga family kati ne balekawo ennyumba ya Kakinda nga balina n'omuwe kubo baalizibye ne basimana ettaka wansi ekawuku okuyira na Hamu wenyini bonatwala kamera ojja kugendayo naye banaba tebakukkiriza tojja kugendayo kawuku gaba Hamu gyasula kati alinayo ennyanja gyayingidde ekazi nga 15 ayongeddeko nalino n'alikola ki kati n'ennyumba ye egenda kugwa musajja namugambye ennyumba y'omukazi nti tetwagulawo nnyumba naye ndagaana eriko ennyumba n'okumuwa access Hamu sinnaba namuwadde message naye tannanziramu naye nja munoonya musiraamu munnange nja kwogera naye lukwago bw'aba li serious n'ennema bayiteko awo balabe Hamu kyakola amazzi ng'ogyeko Hamu gundi kyakola amazzi Sudiru bamuleka nze nali minisita wa works ntumuyimirira ne building inspector bamuyita Mugabe ne tufuna essimu oba buli mwagezi mu dduka ewo muveewo mangu dakiika 5 era ne tuvaawo kati
amaanyi ga Lukwago mu kuhaamu gali mu kwogera mabega weeriyo ekikonge naye agendeyo kayogere ku kyalabyeko kuba nayiseewo natuukayo omusirikale naŋŋamba tojja kuyingirayo pozi ngoleese omuguzi ngoleese nannyiniwo yaguze mukubira essimu nga takwata naye nzija nendaba ne muwala wa Kiggunu nampisaawo nga bamulekerawo ekkubo mwayita naye nkuba ebifaananyi eri nenkomawo birina so haamu ayingira mu gundi ezimu kyova olaba nti nawano weyawoganakaawo kunakivubo yajjawo naye ani nanyini haamu ani nanyini gundi open market yaliwo paaka eri mu maaso g'ekisaawe bantu bakolerangawo ne beewola ssente ku KCC biliyoni 4 mu Centenary ziriko n'amagoba bakayongoyo ezabatwala nga Jennifer abagambye agenda baguza akatale kumbe akatale sikake era yabayamba okubaguza ku tokinisi omutwalo gumu yali Nsibambi yali chairman wa gundi Kampala District Land Board ngali n'integratifu naye ayagala okuvuganya ku kyendo ne babawaawo kati ne babuuka emirundi 3 nga babawa amabugo buli kiseera kwatege paka lubabawujjawo bonna bati yawali Namugongo ku seminary senga batwalawo ku bajulizi kuba waliwo ettaka lyabo naye ekyo ekisaawe kyali ky'abaveterani kibaba bakiyita World War II ekyo kisaawe kyenakyo ne bagenda mu kooti ne bakiwoza bambidde Uganda wa Kanaali babadde bakirinako obwannannyini naye wekyatuuka ew'omukulu n'atwalayo ne pulaani nga Museveni yalina ojja approvinga nekigenderaawo so ababba ettaka mulimu n'abantu ba pulezidenti haamu tomujja ku pulezidenti era first lady walaba yasooka okukirambula pulezidenti naye najja n'akikola ki awaliwo ettaka libabba ku Nyakaana bayingira mukyala Nyakaana Saala Kizito buli wa kamera agendeyo baagala kuba kamera ye awo nga mu Kisenyi ndowooza weewo so nkyagala okulaba engeri gye nnyambamu gundi naye namuyambako ku Centenary Park baali bagitwala muki ate ono ate akagobawo sente za sukaali azimbyewa naye bakanya oyo Saala Kizito taata we yali mulwanyi ne bakanya umeme eyiseewo amasannyalaze waggulu akolese ettaka wansi national water eyiseewo eitewo amazzi asigazeeko space ne nabana ab'oluguudo bayiseewo Jinja Express bamulekerewo ki naye bano baagala kubabba kati waliwo sente ze baagala okumusalako balina kumuwa biliyoni 7 bano baagala muwa 7 abakajina abaavuddewo nkyanyamba nnyo ab'ettaka ate facts weeziri era senga saamuyamba baali balitwala kuba Jennifer yali aguze Kayihura nga balina Betikamya balumba ekiro babagyewo sebana nako kati nno kankubuulire basangawo abasajja ba poliisi baali kankubuulire Sebana Museveni yali kulumbe lwa Sebana n'atemamu SFC ne babagobawo ekiro ekyo bagamukoza ekintu ate tubadde tulina gwe tulinda muzze kumenya gundi Kizito Saala Kizito n'akola ki n'abavaawo bino details nti balinawo share ne yali bbaawe yafuna omusiraamu n'amuleka kati alina kufuna kanaamuwaako naye nga sente gyeziri ezaki eza compensation bagala zibbira mu gundi ate ne geno mwali mu ddiiro eyo Kayihura atone geno nze nkubuulidde ekyaliwo ku mulembe gwa Kayihura kiki ekyamusibya kiki ekyamusibya okujjako ng'ayise press conference ayina nkolagana naye ate nali simuwalana nakati simuwalana bw'omugamba musange mugambe omusajja akuuma hostel zino eziriraanye Kampala wa security bamusiba nti yawa abaana ebijambiya batima abaana bebaparaidinga awo ekibuye
abaana bavaayo ne bagamba batumba sente zaffe twawayiriza musajja oyo nomukyaza omusajja nenkubira n'abogezi ba polisi yabasuubiza Kayihura bagende batema abantu era Kayihura yeno musisi ya Meja Musisi yangamba nti Kayihura amugamba agambe nti tumukunde yamuwadde milioni 5 atekawesa kati gwe abatakawesa omusango ogumanyi lwaki bamuwa sente lwaki fayiro bagiggalawo giyawabira Kayihura Kayihura Katonda yamuyamba nti yakolera abantu ab'ekisolo balwana nnyo ne bagala tojja kufuna kalulu nga tatadde musajja Museveni ayagala akalulu nibo bamuyeekera kati n'ovaayo mukulu n'agamba nti kati abantu bange bonna ebintu bivuddeko nja kugirayo n'aba ADF bemmanyi afaayo n'amuwa n'obwa minisita watuuka n'oyogera n'okwogera nti omusajja akola yogati mu mata g'embuzi ekitali kituufu akola muki yogati namunywako era nagenda ku faamu ya Kayihura takama mbuzi kashagama yogati nga bakola yogati naye embuzi mwazirabako embuzi ffe twaziraba zezisinga obungi mu Uganda Sirajja wakuba kemiko omusajja olimba amata agateekawo ag'embuzi takama ojo ntwalayo nange mulabe Sirajja sana tugendayo ffenna netulya ne ku mbuzi wendi enjoche wendi nze embuzi nzirya nnyo mu bajeno nali embuzi za Kayihuura twagenda faamu mpitirivu emirimu gitambula bulungi era yewunya nnyo Sirajja n'agamba nti nkola yogati mu mata g'embuzi simuwalanangako era wenakola story engeri gye bamukwatamu abalooya be baŋŋamba nti bagenda kumpaabya neŋŋamba b'obuzava nti mugamba akole notice kuba baakuba simu nga tebannagikola nembalumba nembagamba nti ekyo kyemuliko nti yabadde mu bbuutu ya motoka naye nina ABCD kasooka enzikube zonna mumpaabire lumu wholesale ne baŋŋamba sizifaya kati tukomye wano Sirajja amiina wonna abatosinzira okubeera ng'otula tukomye wano leero ne Sirajja Lugwama tutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera